lwoyingidde olunaku olwokubiri olw'ebikujjuko ebikulembera olunaku lw'okulamanga ku kibuga ky'abakristaayo Namugongo. Olwalira avuka okuva mu bulabirizi bonna mu ggwanga bakuŋŋanye ku kibuga kino okwetaba mu lukuŋŋaana lwabwe n'ekigende eky'okuba omwaganya okumanya obukulu bw'abajulizi ba Uganda. Omulabizi w'omukene yawumula James Siriya Musebagala yabadde okulasa abalabirizi ng'omubuulizi w'enjawulo abadde Reverend Simon Peter Dembelya Yesu avunaanyizibwa ku bunyisa enjiri mu kkanisa ya Uganda. Abavubuka bawuddwamu ebibinja okusinziira ku myaka gyabwe era abaweereza ab'enjawulo boogedde nabo naddala ebibasuubirwamu mu maka gye babeera lwabadde okusabira abo abasize okudda eri Katonda n'okubakuutira okunyirira mu ddiini okulemeddwamu Reverend Dembelya Yesu. I confess you Jesus Christ. Mubaka bwe Reverend Dembelya Yesu anenyeza abazadde abalagajalidde abaana baabwe ne yabalekera ensi ne bakuza ne bakwata mu kuba amakyamu. Tulaba abavubuka bangi ebiro bino nga bali mu bisango mu bumenyi bw'amateeka. Ekisooka abazadde muvudde mu bulamu bw'abaana bammwe. Abaana bammwe temukyabakuza kati bakula bukuzi. Alabudde n'avuka okuwala ebintu eby'obwerere byagambye nti bingi ku bino bikozesebwa ng'obutego olw'okubayingiza mu bikula ebikyamu. Abaana baffe bali mu matigga. Waliwo obulango bw'endaba ku social media gamba bwe buti nti oba oli ova mu Uganda ng'osobola okwogera oluzungu waliwo emirimu gya bwereere. Oba obulango mubugamba na misomo oba ova mu Uganda ng'oyogera oluzungu waliwo diguli za bwereere ate ne bagatta kano teweetaaga mpapula. Olaba ekintu ekyo. Ye Bishop Sebagala y'emidolo eneyisa abavubuka ensangi zagambye tezirina nsanga kino kividdeko abantu bangi okukula nga bagayaavu. Abavubuka baffe bangi beerabidde stages emitendera egyo egy'okukula era abamu bali mu kiseera eky'obuvubuka mwe baali badde bakolera n'amaanyi ennyo naye weesanga nga kakati abazadde baabwe abazadde b'abaana kakati ate bebakolerera abavubuka. Reverend Charles Lukunda avunaanyizibwa kuba n'abavubuka ayogedde ku Luganda n'asomooza abavubuka okuwala obugayaavu. Omuvubuka tulina kubeera nga weenyooma naawe weetunulemu by'ospendingako bintu bikugasa olaba nti birina mugaso bikwongerako. Ebyo ebiddeyo nga balamaza abakristaayo okuva e Masinde basimbudde okuleekera Namugongo nga bakutambula kilomita 211 okulina omwana w'emyaka 10 Ashraf Ssentebe. Abalamuzi bano bali 12 era nga Ssentebe ategeezezza nti akikoze Katonda amuwa amagezi kuba agala kubeera musawo ng'akuze. Nze okulibata okuba nkwenda kufuna amagezi n'abagenzi bange nefiikya nkwenda kuba dokita. Okuntwala Namugongo bingi Mukama byandabizemu naye nyagamba mpaka nyina ku museera ndole nti nanyankolera ekyamaani ekyamagero. Reverend Kano Joseph Kugonza omuwandiisi w'obulabizi w'e Masinde yakulembera ttiimu ategeezezza gye basize batambule mu kibinja kuba bategese ab'omwaka guno. The organizing team, we felt we should be part of people who are walking. Yes, we had teams who are walking, but we felt also this year the numbers should be bigger than the usual team always walking. Abyani bali bwanika ne Innocent atuganyira bakusakidde guli ku Lwabukere TV.